Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaliro njagadde mbawe ku ddagala mu abakyala abaana abawala. Eddagala lino ligenda bayamba naddala ng'ovaayo akaswa akabi wansi mu bukyala bwo, ng'ovaayo ekiswa ekitali kirungi oba akawoowo akabi mu bukyala bwo, kirala ng'osiibwa. Eddagala lino lyakweyoteza ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo gwavaayo akasu akatali kalungi mu bukyala bwo. Okusookera ddala funa essefuliya ofune oyo bamuyita sseziwundu. Funa sseziwundu nga bw'olaba muteeke mu ssefuliya, tugenda ddifumba eddagala lyakweyoteza oba lyakutuulako. Bw'omala okuteekamu sseziwundu funa kalitunsu obukoola obutono obuwanvu bw'oba osobodde omufuna naye muteeke mu ssefuliya y'oyo kalitunsi. Ofune ssere, funa n'essere, funa ssere ng'aweerako ddala naye muteeke mu ssefuliya. Bw'omala ofuna ssere nkusaba ofune enniimu. Enniimu osobola okufuna enniimu nga 2 oba 3 enneneko zisaleesale nazo ziteeke mu ssefuliya ly'otaddemu eddagala eryo. Omala ofune enkomamawanga, funa obukoola bw'enkomamawanga n'obutiititi. Enkomamawanga ebaako otuggwa, ofuna akantu n'ofuna obutiititi bw'enkomamawanga wamu n'obukoola. Obukoola bwebwo buteeke mu ssefuliya eyo. Ofune akaddo ke bayita ka mukasa, ne mukasa mufune, mukasa y'oyo akaddo akaliibwa obumyu keeko nako kateekemu mu ssefuliya yaffe gy'otaddemu eddagala. Ofune eddagala lye bayita nabbugira. Nabbugira y'oyo mufune, funa ng'awerako naye muteeke mu ssefuliya eyo gye tugenda okufumbiramu eddagala. Ofune ekibwankulata, n'ekibwankulata kyekyo nakyo kifune, nakyo kiteeke mu ssefuliya funa nga kiwerako. Ofune omujaaja, funa omujaaja guno gwennyini ogwaffe gwe tulya, nagwo funa nga guwerako nagwo guteeke mu ssefuliya mw'otadde eddagala eryo. Ofune eddagala eryo lye baliyita kakubansiri oba kakubajjiri, naye mufune omuteeke mu ssefuliya omwo. Tujja kuba tumwogerako mu maaso kaawo oyo gwe bayita kakubansiri, naye mulungi nnyo kuggwa omukyala nga wansi mu bukyala bwo wavaayo akaswa akatali kalungi. Beera ng'ofuna eddagala eryo tugenda ddifumba, tugenda kubeera nga tulyeyoteza wansi mu bukyala. Ofune galiki, funa ne galiki nga omusekulesekule bulungi naye omuteeke mu ddagala eryo, muteeke mu ssefuliya mw'otadde eddagala lyetugenda okufumba. Kati eddagala eryo teekamu amazzi, teeka ku kyoto litokote. Liba litokota teekateeka baketi kw'ogenda okusitama. Gyamu engoye, gyamu sikaati oba mpale osigale bukunya gw'omukyala. Teeka eddagala eryo mu baketi liyiwemu bulungi nga liyidde. Sooka olireke liggwemu ebbugumu ery'amaanyi. Ebbugumu oliggwamu ery'amaanyi beera ng'ositamako weebikkireko bulungi. Sitamako, kigenda kuba kikuyamba okubeera ng'ojjanjaba akasu akatali kalungi akatera okuva mu bukyala bwammwe mu abakyala n'obeera ng'olina obuzibu bw'okubeera ng'osiiyibwa. Eddagala eryo lijja kukuyamba okujjanjaba era beera nga weeyoteza eddagala eryo ng'olituulako nga bwe nkugambye. Oliyiwa mu baketi, ebaketi ennungi kale oba mu bbaafu, naye ogenda kulisitamako busitami lyakweyoteza. Eddagala eryo ogenda ddeyoteza ennaku 3 nga buli kanaku weeyoteza omulundi gumu. Ennaku 3 olekeraawo toddamu. Buli lunaku weeyoteza omulundi gumu. Eddagala eryo bw'otyo bw'ogenda oddikozesa beera nga weeyoteza bw'otyo ogenda kuteera bulungi nnyo mu abakyala. Mwekoleko saaviisi oyo w'okubeera nga mugoba akaswa akabi mu bukyala bwammwe, nammwe abasiibwa nga mwakakifuna ekintu ekyo kijja kuba kikuvaako bulungi. Eddagala eryo singa onaaba olifunye lyonna bulungi ligenda kukuyamba ku bulwadde obwo obw'okusiiyibwa, akasu akakuvaamu akatali kalungi, nga muba mugenda kwegatta n'omwami mu butuufu n'owulira nga akasu kakumazeeko emirembe, n'owulira muli ng'otandise n'okubeera nga weetya ng'omukyala. Beera nga weeyoteza eddagala eryo ligenda kukola saaviisi, ligenda kujjanjaba akasu kagenda kuggwerawo ddala bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala eryo, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.